ku Bukedde TV. Lunaku lwa mukaaga ku kadde kano kennyini tubeera mu program Akabbinkano Extra. Kizito Musoke omutesitesi wa programu eno olwaleero nze mwanjuzi nze ndiwo okulwa munnange Kaloli Sseruggamatovu atasobodde kubeerawo olw'ensonga ez'enjawulo. Tugenda kuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda okutwaliza wamu n'ensi yonna. Naye nga twetwogerera tuwezezza omwezi mulamba ng'olutalo lwa Iran ne Israel ngeri wamu ne America lugenda mu maaso bakyalwanagana buli ludda lukyewera. Bwe tukomawo wano waffe ku butaka mu Uganda mu byobufuzi eby'okujjuza ekifo ky'abaka ba paalamenti eya IR bigenda mu maaso. Waliwo abantu ab'enjawulo bawa endowooza tekuteekeddwa kubeerawo kuteekeddwa okubeerawo. Attorney General yagambye agenda tusooke twebuuze ku kiraaka wa paalamenti ya East Africa. N'ensonga endala abantu baffe gye badde bagoberera ennyo ey'omugagga w'e Masaka John Bosco Ssennyonjo Bitaano yafiira mu kabenje n'abaana be, yamaze n'aziikibwa olunaku lwajjo n'abaana be. N'ensonga endala nnyingi ze tugenda okuba nga tutunuulira. Naye nga sinnabagenda ku mulamwa gwennyini gwe tugenda okuba nga tuteesaako. Ttiimu yaffe yatuuse dda era ngenda kusaba basooke bababuuzeeko. Era ng'omubaka wa pulezidenti owa Kampala Central Shafiq Ali Nsubuga wali ssebo buuza ku balabi ba Bukedde TV. Mabega wa kamera ne studio mwenna mbalamusizaako n'ekiramuso ekisinga okuba ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannayuganda mwenna mbabulira nti sizoni yankuba Katonda buli omu amuweera omugaso mu kitundu kyoba mu kiseera kye. Abalimi mbadde mbasaba mubeere nga mukozesa omugaso gw'enkumbi okuba nti ensigo zaffe eza gavumenti n'ebirala zonna zikola omulimu gwazo. So nno nga naawe omukubi w'amataffaali oluwaddemba okulinnyamukko kubanga akasani ssaawa zino ka kibogwe tetwagakolera muloosi. Omulwadde ngamba nti nsaba Katonda akusuuse n'atalina kiri mu nsawo nsaba Allah akikuteekemu neyanza nnyo neyanzenge. Webalimi RDC ensonga y'enkuba eyo nkulu nnyo. Abalimi abasuubula ffenna twongere okweteekateeka. Pozi enkuba yabambudde essomero lya Mitya n'Esseesi okutyasonya obuzira kitiibwa. Akasolya kabikkuse n'olwekyo abasomera mu ssomero lino management beekulemu omulimu kye mukola. Ssebo Meya w'e Nakawa Paulo Mugambe buuza ku balabi ba Bukedde TV. Bannaffe mwenna abatulaba era abatuwuliriza ku TV eno ey'amaanyi eya Bukedde mbalamusizza nnyo. Erinnya nze Paul Mugambe, Meya wa Nakawa akyaliko. Njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza abantu mwenna abalina bye mutuuseeko ate n'okusaasira abatuuse ku bizibu ebitali bimu. Saasira nnyo famire y'omutaka we Luzira bayita ku Lakeside, omutaka Mugerwa yatugenzeeko olunaku lw'eggulo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ate era mu bufu bwe bumu ndowooza okuva lwe nava mu kalulu mbadde ate sirabikirangako ku TV yaffe eno eya Bukedde. N'olwekyo kantwala ate omukisa guno okusooka okwebaza okunkyaza entakera, naye ate era n'okwebaza abantu bange mwenna abanjiira obululu obuyitirivu ennyo ennyo abaabaleeyo okutale senta be bataabala bulungi naye ng'obululu amazima mwabumpa mu bungi ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujja ng'okwo. Mwenna mbaagaliza okuwuliriza ne weekend ennungi. Kase bwebale kusiima batono nnyo abasiima babeera tebasobodde okutuuka ku buwanguzi. Abantu bonna babatwalira wamu tebonna tebannonda abantu ne mbakolera naye bw'obeera osiimye omuntu aweza obululu omutwalo gumu n'ekitundu kituufu ng'ebbendo bende erimu erya Nakawa East naliwangula era singa nali kubaka bwa Parliament singa ndi mu Parliament sebo sobola buteebaza abantu bange. Kalo kaali kangi nyaako wadde neyawangula naye munnange mukwano gwange era naye simulinako mutawaana mwagaliza okolera abantu. Sebo mbako mulondo wakira sebo bonna nzikiriza mbuuze ku batulabi ba Bukedde TV bannakabbinkano bonna mbalamusizaako nnyo. Twebaza Mukama atukuumye
natubanga tukyali balamu okutuusa wano sebo naawe nenkwebaza tuwa omwagamye okubeerako wano n'abakulu bendi nabo nga mukulu wange meeya ate muliraanwa omanyi Kira ne Nakawa Kinya na Mpindi bingi byetugabana ate ne muganda wange oli akyali mu byobufuzi ebyokubulaabula naye nsanyusa okuddamu okumulabako mulabyeko mu kalulu awo nga yeekalakaasa okufa obufi neŋŋamba singa yayambalira ddala n'atabeera nga bano baliifu manye ebeereyo liifuli nga awagira ttiimu najja neyita liifuli ate nga alina kyawagira so neŋŋamba Shafiiki oluddako ntaba ayambalire ddala alekeraawo okwebuzaabuza nga aguzanya obujozi buli munda naye nga naye nsanyusa okumulaba sebo mbuuza kuba nakira mugeri enjawulo ate era neebaza n'ebigambo bya meeya Mugambe omanyi tugenda ne tulowooza ffe nti akalulu lutalo akalulu si lutalo tugenda mu buli kuvuganya kwonna ebiseera ebisinga simanyi oba bo baali bameka ffe twali 8 newe twandibadde nga mulimu ab'amaanyi 5 era bonna tebandisobodde kuyitamu ate era nekira nti buno obuvunaanyizibwa batuwa bwa kiseera oba oliawo kyobola nga bamu bagamba mumpe ekisanja ekisemba ogenda beyasaba ekisemba nga ali mukyakuna oba omanyi nti emyaka 5 mingi naye oteekako ettofaali n'omulala najja n'ateekako ate ensi ffenna tugenda girekawo myaka 10 okuva kati suubira Uganda ne Nakawa bijjako bikyaliwo ng'eriyo abalala be tutamanyi ababitwala mu maaso yesebo kakulisone mu Lusirika mwabadde One Love Beach yesebo twabaddeko yesebo twabaddeyo n'olusirika lw'abakulembeze abalondebwa nga twegeyaamu ebyomunda n'okulaba engeri ki gye tugenda okutandika okutema empendeeza okwongera maaso kubanga ffe struggle oba olutalo lukyalimu lukyagenda mu maaso so okulaba nga tukozesa atya fronts ez'enjawulo naye nekyo nsonga enkulu nti n'okutuusa obuweereza eri abo abantu abatuwa obwesige so yesebo era ffe gye tusinga okuyayaanira ng'abalonzi kufuna buweereza tukomyewo tugenda mulamwa gwaffe ogwaleero byatandikanga byakusaaga ku ntandikwa ya Maachi wa mwaka guno mu kibuga bano Kampala wennyini KCCA enetandika okugoba abantu ku makubo era ekibuga ku ludda lwaffe ffe abatambuza ebigere tuwulira nga twawewukamukko olina wootambulira watambulanga guno mudaala gwa nnyaanya katooko ne ku sigiri ya chapati mulimu abatunda enkoko naye obudde buno tutambula kyere wewawo ate oba okyali awo ate omutima ne guddamu ne gulowooza mu ngeri endala n'ogaa naye abantu bano bonna baalagawa mu kiseera ekyo abantu abali mabbali w'ekibuga basooka kulowooza ti osanga bino bigenda kukoma Kampala naye tuba tuli awo tugenda okuwulira mbalala etandise sibona ewammwe ekira embeera y'emu ng'abagoba batundira ku makubo Lira, Jinja, Mitiyana mu kiseera kino yafuuka buli kibuga kyonna kiri mu kulaba nga batereeza bagoba abantu abatundira mu bifo ebitaliteekeddwa ebitali gazetted nti birina okubeeramu obutale oba okutundirwamu ebintu byonna ebyamaguzi. Ensonga eno tugenda kuba tugitunuulira n'abagenyi bange abali wano nga tutunuulira enkola eno yandibadde esaana kukwatibwa etya ey'okutereeza ebibuga byaffe nga tugoba abantu abatundira ku nguudo. Omulabe waffe n'awuliriza osobola okuteesa naffe ng'otuwa ebirowoozo oba ekirowoozo kyo oba amagezi oba okuwabula ng'oyita ku nnamba y'essimu ya 070 62 54 6 0701 62 546. Osobola okuweereza SMS oba n'ogenda ng'oyita ku mukutu gwa WhatsApp oba kabo tujja kuba tubusoma. Olw'okubanga gavumenti yaleeta enkola eno ey'okujja abantu ku nguudo tugenda kutandika ne RCC sebo n'osonyiwa simanyi tuwuliranga byebimu era bya RDC wa Kampala twagala tulabe enkola eno yavaawa ekigendererwa kyammwe kiri ki lwaki mutulugunya abantu baffe nga bakamala okubawa akalulu. Ekisookera ddala neyanza nnyo neyanzenge ekigambo kya trade order omuzungu kyagamba nti sanity should be brought back in the cities.
nti ebibuga byetaaga okubeera nga bifaanagana ng'ebibuga. Yenjawulo y'ekigambo urban okubeera nti neweekubisa ekifaananyi mu myaka 10 wegiyitawo wabawo signs ebiseera ebisinga na byabaleese ng'envi, ekirevu oba tokisaze kiba kikuze, enviiri oba tokisazeeko ziba ndala. Kyekiseera okubeera nti ekibuga kifaanana ng'ekibuga n'okubeera nti omuntu atambulira mu kibuga era naye aweebwa eddembe oba n'essanyu baserefi talaba tonninnyira. Ebintu bingi ebadde ku nguudo, ebintu bingi ebibaddewo, nsookera ddala okusaasira baganda bange bonna be twaggyeko. Kibi nnyo okubeera nga liida n'obeera nti byonna byonna wakati w'okuba nti trade order tugiteekesa mu nkola naye ate weerabira nti waliwo ate yanyigiriziddwa. It is true omuntu alina wuufa ewakaawe alina right okuwulira sound gwakola ki, naye nange alina right okwebaka obutawuliriza ate sound pollution yo akola ki ali mu nnyumba yo. Kitegeeza katugamba teekako kaloboozi katono akasobola okuba nti weeyagala naye nange ndeka nkole ki neebake. So ekibuga kyaffe ffenna, ekibuga kya Kampala ye capital city ya Uganda, the Pearl of Africa. Abalambuzi bangi nnyo abagenda okulambula ebira ne balambula bibuga, era ekibuga kikyalina ssente ze bazifuna kyokka nga Kampala okulaba nti kiki. Ensonga endala security precautions. Nze ng'owa security bwembeera wano ne tubeera nti omuntu ajja n'anyakula ensawo y'omuntu mu kibuga wakati n'addukira mu bantu bw'ati naye nga abasirikale abakuuma weebali nga n'emmundu bagirina nga n'empingo bazikola ki bazirina, tebasobola kudisablinga na muntu oyo n'waba atute biliyoni za sente mmeka. So ebintu bingi nnyo ebadde bikola ki bijja. So wakati w'okuba nti tubasaasira n'okuba nti tubapulaningira awo bateeka nga bu evening market nga Sunday markets, ebyo byonna byonna tukyabikonsidalinga ku lw'ensonga eri emu nti buli munnayuganda yenna tulina accountability ye. Naye of course nga wegambe kiri nti ekidescribinga amasomero kaba kabonero badge, tutegedde amasomero mangi naye essomero lino baliyita nakyekoledde primary school, lino Nakivubo settlement, lino gundi. Tulina describing omuntu n'akabonero ke nti ebisaaniko bino ebidampingibwa wano ebireetedde Kampala eno okuba nti efladinga. Kampala etudde ku lutobazi naye desilting oba disposal ya kasasiro mu Kampala naye ekyali puwa olw'abantu abangi abakola ki abagibeera musonze. Nkiraba kiri prudent okubeera nti munnayuganda yenna designingibwa era n'aplacingibwa ku trade order eno. Trade order eno twagyewo taxi ku nguudo, twagyewo abatembeeyi ku nguudo, emmoloka enkadde zigenda kola DMC omusike zayita ziki ganyegenya. Ebyo ne byonna bigenda kulaba nga tukendeeza obuvuyo, accidents n'ebirala ne pollution n'omukka omubi ogenda mu bantu. So nze mbadde nsaba abaganda baffe bano this time around abali mu political positions basensitizinga abantu ku bulungi obukikola ki obukirimu, kubanga ekibuga ng'ekibuga kiteekeddwa okubeera mu mbeera zaakyo nga kifaanagana nga n'ebibuga ebiki ebirala. Rwanda wano just okusuula kyokocoko bweti ovunaanyibwa, naye kati ffe oli naali akasooli n'ayisa mu taxi, oli n'akola bw'ati wakoledde ebisaaniko wakola ki wabireeta. Rwanda balina olunaku olw'omukaaga bayita mugundo, babita batyo oba mugundo there is some name. Mugundo kitegeeza ggwanga mujje, era bo kasita okyala Rwanda n'omala ennaku ezi obeera omugenyi Rwanda ennaku mmeka 2 kasita ogenda mu nnaku 4-5 Saturday neekusangawo bwe bakufuwa firimbi y'okulongosa n'ojja n'okola ki n'olongoosa. Ekyo nno kyavaayo nga abakulembeze bonna beegasse kimu ne babeera nti bavaayo balabe nti sanity edda mu Rwanda. Era bo mu bye tubagambako bali clean, tubasinga ebirala byonna sente kulaakulana n'ebirala, naye bo ng'abantu baki bayonjo. Nze nsaba etteeka lino Idi mwebaza, minisita wa Kampala mwebaza nti kizze bulungi. Kyetulina okukola kintu kiri kimu, abantu bongezebwa okuba nga bakwatibwa mpola, naye time y'okukwata empola naye eringa yakoze eki eyaweddeko. Era nze nabagambye ku radio kwe nabaddeemu nembaga ankubira essimu ankubire ku ngamba ki ekiddako, tankubira nti bankutte
ti RCC badde n'obugato peya just meka nya kati peya nya zirimu emitwalo 4 ate gwe oyagala ogende ku kooti ate bakwe fine ya mitwalo 10 fuluma kati okola profit oba owezza maki mabega ensonga endala gyenjagala okwogera nga mu Kampala okawuka Kampala design yayo n'ennyingira yayo ebadde yanjawulo nti abantu bano abamu abadde beeyita abatembeeyi the street vendors batembeeyi omutembeeyi yalokomotinga oba yatambula okuva mu kifo kimu ku kifo ekiki ekira ne kasitobera station d'awantu oba street vendor so abatembeeyi ng'abatembeeyi nabo batono nnyo mu statistics z'okuba nti ye business gyebakola ki gye bakola naye omuntu abadde ajja ne tonninnyira olweggulo n'ateekaawo ekigere n'akifumbiraawo endagala n'alekaawo evvu n'ayiwa mu kolansi najja disadvantage z'olaba kati ng'abadde batundira emmere ku nguudo wano wabadde bayita food poison fe twakula ntubumanyi ne food poison afuuse food poison ku lwaki nti siwa gino waba bamutadde najja n'akalira ku luguudo n'adissolvingira mu nfuufu empewo ejja emusitula neyiwa muki kati omuntu alidde ekigere kya 10 naye atamaliriza asitudde emitwalo 4 nga bamukola ki nga bamujjanjaba so ebintu bingi nnyo nitgrities bye twayingiddemu okulaba nti etteeka lino liyambiddwako abantu era kati abasawo tebakyatunda nnyo ddagala lya lubuto mu nnaku zetwakoze eki zetubajjeeko era beebuuza eddagala nga tekyatambula kati ndowooza bajja kugira maleeri obucaafu bwakoze eki bwakendedde ate neera kyensaba mu opposition yadde kitegeeza kuwakanya naye tutandike okubeera twagala enki ensi yaffe kadooza judgment meya gyaleeta bafa buki okufa kwa Katonda omusajja yali asala bulungi oluguudo emyaka gyonna yali avuga mpole moloka nnyo nga bamugamba nti bambi otakola ki tavuga sipiidi akagaali kaveerere kamukola ki RCC byonna okusinziira nga bwonnyonnyodde enteekateeka yonna nnungi tubirabye ebirungi ebirimu naye era buvunaanyizibwa bwa gavumenti otegekera bannayuganda bonna wa gye bagenda okukolera abantu bano mwabategekedde wa gye balaga abantu abasingira ddala njagala kiddamu wano gavumenti etegeka era yategeka dda era spaces z'omubutale bazookipayinze naye walingambe tezimala gavumenti eyiye ebifo ebiki ebirala omanyize nagamba ndi assertive njagala nnyo okubeera positive nze sikaabira mulonzi kubanga nowendi waliwo eyaliwo era ndi so sure ne kumakya enkya kumakya bukeera nga sikola ki naye legase gyendese ku lw'abannayuganda it is most important than anything naye bano abaakalulu boogera ebigambo ebyo n'alowooza bokisi yakaki yakalu kati bibasalako omusajja yatugambye twala ekyakwanza omusajja natusomesa ku nguzi n'agamba enguzi yandibadde ennungi kuba ejja kukulaakulanya naye etta decision yo etaki kyo kyekkola ekibi ekyeriko etaki ogenda okuddamu okutunula bwoti byoyogera ng'eyakuwadde sente gw'olaba ng'omuki kati ye politicians nti ensonga eno ogirabya ddala nti waliwo omulonzi we abadde mu dduuka omulonzi ono abadde mu dduuka bulungi nnyo era ng'awa omusolo era nga naye avaayo n'akutiikinga wallahi nga bye batunda biri bweru era njagala nkula nti kati nga kanso ono is a land fera beeta batya akozi bano land friends ba land friends bano abateeketeeke era omuteeketeeke omulala ne waloola sebo toli muteeketeeke balala gwe kumanya ojja sumulula kati kale wazibalala kati kangere maaso kati ogenda okulabanga ab'amaduuka bano abawa omusolo naye buli kimu omusajja atunda ebintu byebimu ebweru wano naye nga tebiri competent oba tebiri ku mutindo abasinze omukyala wo ogenda nawe omukyala wange ebizigo agenda yali ayagala binnamakula nemuga agenda ogula ebizigo yakisibira ku street omukazi nawabutuka fesi nagenda eka nga mutya n'omukola ki batunda ebintu ebiri expired kubanga bano abakebera emitindo tebalina access ega nti wano wala edduuka kuki ku street bakebera mitindo gy'amaduuka gaki kati gwe final consumer agenda okonsuminga ekintu n'okifuna nga okifunidde mu butwa oba mu expired date tekigenda kugasa ebyo nabyonna mbikula byenjagala bano bategeere bano bannabyabufuzi era bannabyabufuzi nga bakyawuliriza ensonga eyo mbadde nsaba ku ddakiika eno katusake tumala okugya obulangu bwa bakama baffe tukomewo
tukulisayo mu kuwummulamu okwo tukyali ku puroguramu Akabbinkano Extra. Kizito Musoke nze ndiwo ku lwa munnange Karoli Sserugomatovu. Bwe tuwummulidde RDC abadde atubulira nti bannabyabufuzi olwo n'agamba bammeeya Po Mugambe nti balina engeri bola okuba batunuulira bululu bali mu kukola ekituufu ne bava ku mutima gw'eggwanga ne batunuulira bululu bokka. Naye nga tugenda ewa mmeeya Po Mugambe badde nsaba mbawono ku bubaka butono nnyo olwo wano aweereza message Kansala Ambrose Kasolo ekiwangula Bugerere agambye nti weebale kuweereza ssebo. Nsaba gavumenti ekuume ebibuga mu buyonjo so kutuuka mu biseera bya bululu. Ate trade order neebula abatembeeyi ne badda. Ago magezi gabadde awa bw'atyo. Waliwo wano omwami omulala aweereza message Baleka Moses, General Secretary wa National Union of Drivers, Cyclists and Ride Workers, agamba nti RCC alina okumanya noza kanjisome mu luzungu. The RCC should know that as you protect the shopkeepers' interests, wano bibuzeemu, then now jobless vendors will target those you are safeguarding at night. Kyoba omanya nga mukyakuuma bano ab'amaduuka bano ababadde ku nguudo ate basobola obbafuukira ekizibu mu budde bw'ekiro. Obubaka obulala tujja kgenda tubusoma mpola mpola obugenda bujja. Oba olina obubaka osobola obuweereza ku nnamba ya 070 6254 6. Meeya Mugambe wano we nali ndaba bwe baali bagoba abantu abatundira ku nguudo abamu be bayita abatembeeyi. Nakawa baatulaga nti waliwo ebifo ebiwerera ddala. Nakawa maketi waliyo ebifo 100, Eruzira maketi 120, Ntinda new maketi ebifo 10, Embiriri itya. Neyanza nnyo neyanza ege. Ekisooka njagala okwogera ku kigambo Omuganda ngono kyayogeddeko RCC waffe wa Kampala nti ffe bannabyabufuzi tulina engeri gye tukwatamu ebintu, tuwolereza abantu, tetubeera ku sayidi ntuufu. Ekisookera ddala ofiisi gy'alimu amulonda waki wa byabufuzi, era bw'aba afunye akalulu eyamulonda mu butuufu abamulonzi babaki balonzi bennyini bayogerako pozi nga yakeewadde obuledde pozi nga era nga bwagambye pozi nga yakeewadde ne bw'aba alondeddwa mu alaali n'akulonda nga RCC era nawe oba okyali ku maanyi gaki ga mulonzi. Ensonga ey'okubiri eyo gye wayogeddeko ssebo Munnamitiana munnange egamba nti kati mu Kampala mutambula mussa buli kimu kiri malembe. Onzijukiza lumu bwe twagenda okukima omukulembeze waffe Kyagulanyi Entebbe eyo, bankwata batukwata abolerako naye bankwata ab'SFC bankwata ne batupakira kabangali banzise no wansi gye basonseka abantu eyo. Twali bangi naye bwe nali nze saayisibwa bubi nnyo olw'ensonga gye banzisa wansi eno nasangayo ekisajja bakisanga kikutambula era oba kyali kigenda kugula bintu byakyo ku dduuka, omusana gwali mungi ku lw'Entebbe nakyo ne bakiyoola ne bakissa wansi w'akabangali eyo. Kati nze mukunkwata bwe bansa wansi saase bakakubaati ne bakakulu kibuto ky'ekisajja kibuto kyali kinene. Kati nze mukututwala wano nagenda ndi comfortable nebaze kusajja kiina ekibuto bwe kisinga mpulira nze nani nga ali ku vono nga nze mpulira bulungi naye ngono gwe nebaseeka amazima yamanyisaako ng'afa owulidde era siri mwerabira embeera gye yayitamu era yagenda nga akaaba naye nze nga sikaaba kuba nali ndi ku kibuto kye kwe neebase. Kaakati oyinza okugamba nti mu Kampala kati otambula olwaleero ossa naye olowooza ku oyo gwe bajjeewo, olowooza ku oyo gw'ogamba abadde atunda ekigere ng'ekigere ekyo ku yeye akeddiye yensi ye bannaaye
waliwo ekigambo kye bayita compassion and empathy. Ekigambo empathy kitegeeza okwessa mu ngatto z'omuntu omulala. N'ogamba nti singa nze abadde ayokya kasooli abadde atunda ekigere ekyo, sasula abantu abo no basula mu buyumba bwa 7,000 omwezi owoledde, abaana baabwe nabo embeera gye balimu mbi nnyo. Kati waliwo ode yafulumya Luzira, waliwo akatale kali awo ku Sepiriano, bakyala baluddewo batunda ennyaanya, batunda biki, babawadde olunaku olwo tibaveewo. Tebababuulidde kiddako. Omuntu ekyova olaba ono bwaŋŋambye, bw'agambye nti eddagala ery'embuto eribadde litunda ennyo terikyatunda, ye n'alowooza nti batereezezza mbeera. Nze ne mugamba badde baligula batandise kufa bufi, kubanga abantu abamu b'obagoba buli temumanya nze nina ambulance, manya abantu abafudde abakoze eki, abamu bali mu kufa. Katono bagamba tomufaana agula eddagala, se buli eddagala lyobadde ogamba. Kaakati tulina ng'eggwanga okusooka okukkiriza nti bano bannayuganda tubayambye tutya. Tegeza bakomewo. Wuliriza, tubayambye tutya. Tubakwasa kubagoba bugobi, kubanga ekiriwo kugoba si kusengula. Okusengula ojja omuntu wano n'omugamba wano wenkoze eki, wenkutadde kye bayita relocation, kyekyandibadde kikolebwa relocation. Kati ozze katale abantu beeruzira ku Sepiriano bagambe badde olunaku lumu, gwe tolinaamu kagamba nti awo babadde tebanyumirwa bunyumirwa, we wali obulamu bwabwe, yensi yaabwe we bayingiriza, kikye baddako, gwe okomaawo kugoba. Ate obutale bwe babalaze Lumu nzija, lumu nali ku airport nali ngenda Canada, netuka ku airport mbagiyita Pearson ku airport, naye bandi ku airport abantu nga bava mu mawanga mangi nnyo, Nigeria wa, nga batuuka ku airport ne bababuuza gwe kizitolagawa, kanti sina nejendaga sikolaki simanyiyo, nange embeera ewaffe mbi nnyo, nafunye mukisa nenfuna visa neŋŋamba ensi gye netwajja kolaki, naye baali bangi ku olwo simanyi kyaliwo era twala nnyo ku airport. Naye kyaneewunyisanga buli muntu yenna ow'embeera eyo bamujjuliza foomu, tikizito wavuddewa nti tomanyi gy'olaga nti kiki ensi yanyigadda, nga bamujjuliza foomu nga bamufunira bamugamba ogenda kusula wano, ojja kugira obeera awo, tujja kuwa ebyokulya tulabe ekikola ki ekiddako. Era ku airport bonna ekiro ekyo buli omu bamufunira wasula awalungi mu nsi etali ki yaabwe. Naye kaakati gwe mu ggwanga eryo tosobola kulowooza ku muntu bw'ati. So kye tulina is eviction, is kugoba, si kusengula. Okusengula omuntu omujjano n'omuzza wali. Ekirala ono ayogedde ku trade order. Yes, ffe tetugirinaako buzibu, naye ate terina kufuuka disorder, kuba mukulaba okwange nayo yennyini enkola eri disorderly. Owulidde? Kaakati oŋŋambye nti enakawa obaze emidaala 3, abantu abagobebwa bali 3. Tulina obutale enakawa, tulina akatale k'ekitintale kamaze emyaka n'ebisibo tekagwa. Lwaki tosooka kukola akatale ako? Akatale k'enakawa si kazimbe, bantu bakolera ku ttaka, ate ng'ettaka weeriri si kazimbe, abantu basindikawa. Eruzira teri katale, bw'ogenda Ntinda Wakisasi teri katale. So kino eky'emidaala kye bagamba okay, ne bwe gibaawo gikola ki? 3. Ekyokubiri, bwana Basisa abantu bemukwata, kubanga ennaku zino zonna ndi mu kulwana ku bantu be bakwata be baleeta ku KCC okulwana okulaba nga babata. Njagala bw'obanga oli mu trade order gye tuwagira tetugirinaako buzibu, naye twagala ekole mu order we. Bw'oba oli mu trade order, lwaki bw'okwata omuntu omuweereza eruzira, gwe mudaala gw'omuwadde
lwaki omusindika mu kooti agende luzira kuba kati yenkola eriwo bakutte kooti ya KCC luzira omudaala guli luzira mu prison mu komera bwoba okutta abantu kale bagambe gwe gwani tinze Simon nze Kizito nze mugambe gwe tukusindise Kitintale mu katale gwe tukusindise mu Nakawa gwe tukusindise Bukoto kati bwokwatibwa ogwokubiri oyo soba musindika eruzira n'ogamba gundi twakussa akatale mu katale k'Ebukoto ne tukutuza n'awantu ki ate ekikuziza ku luguudo ekyo tekikola ki tekiriiwo kukwata luzira bwe ba trade order kwata yogera nabo beetagale counseling abadde ku street ebbanga ddene atunda kigere naki mubatwale mu session mubasomese mubabudeebude mubaddaabirize mubategekere obulamu obulala era mubagambe mwe muzze wano naye tobasindika luzira luzira ye wali obutale owulidde ekyo kikyamu era kinnumye omutwe era tetugenda kikkiriza ekyokukwata abantu bojje wano nti babakolera bikyamu ate obasindika luzira ekyo kiina okuyimirira mu bwangu ddala tutereze embeera naye olwaleero embeera eriwo ddala siyakulu so nga nzirayo naye bino byonna kyekisooka katono nnyo meya is it the cat or the horse kuba obadde mu bukulembeze nakati okyalimu nga mmwe baba yebuuzaako ng'enkola eno bagenda okuteekesa mu nkola webale nnyo era amagezi gammwe gaali ki neyanziza nnyo ekyo tekibangawo eyalangirira enteekateeka eno yali minisita Minsa Kabanda mujjukira yali yakava mu kalulu akaluka akaggwa tukyetegereza bino obulubabaze batya butya twalaba alangira kirangiro ti abantu baade simanyi ennaku mmeka nga bavudde ku street siwe bate bakola abantu bano ekirala ekikyamu kale obajje mu kibuga wakati Sebarasisi obajje mu kibuga ki wakati tubaanirize no magombolola tuli mu nkola nteekateeka eyo bayamba bavudde mu kibuga baze magombolola mugira mutuulako wano mugira mukolerako wano nga butereeza ne magombolola baze lwaki tebagize kale nga bakoma wano mu CBD muzungu agiyita CBD Central Business District wakati Masekati ate Nakawa nayoze erubaga eri ewasembera ddala naye olumbyeyo ewa muganda wange otwawulye ekira naye olumbye olaba ne mu lutalo bagamba nti bw'obanga olwanyisa omuntu omulekeranga wekkuba erikola ki erifuluma bw'otamulekera kkubo lifuluma bagamba kapa eyo ya mirembe naye singa ogitayiriza mu luumu n'ogibuza weddukira esobola okukubukira negwa mu bulago nekufuuyira obutwa n'olwekyo tugende empolampola bano bannayuganda bwe tubanga wakati bakubyewo nnyo abagombolola balindeko ate ekirala nga bw'oyogedde bakwatagane n'abakulembeze omulimu gwabwe gwaki minisita yayawa ebiragiro RCC era nze mukyala muzekisimu nenyanyo kubanga ali bamulagira bulagizi owulidde abakulembeze babere involved n'abantu bennyini abakoseddwa kakati olaba ensonga ya taxi bw'otunuulira byonna ebigenda mu maaso aba taxi tebeebuzibwanga nako waliwo omwami bamuyita byamukama simanyi erinnya abo bali byamukama libadde ki tulina byamukama wa electoral commission ogamba minisita tulina byamukama wa electoral commission kati waliwo ne mu byamukama omulala eyazze n'agamba ng'ovudde ku byamukama wa electoral commission waliwo byamukama minisita eyazze n'agamba nti okutuuka nga ennaku z'omwezi 8 takisi ganyegenya tetuzeetaaga tonyonyo toyogedde n'abatakisi kubanyonyola takisi ganyegenya yeriwa owulidde ekyokubiri kuba bano bannayuganda okwataganye nabo okulaba nga buli kintu kyonna kyetulina okukola kirina okuba nga kiyamba munnayuganda ali supreme eno ensi omuntu gwe bayita munnansi mu nsi yonna alina rights ezaki
ezenjawulo kyovula afe bwe tugenda mawanga amala tusa kweyagala nga ali muki musiyo n'olwekyo kakati abataxi bano bandibadde beebuzibwako ekyokubiri bw'ogamba taxi ganyegenya sebo RCC zeetaaga nazo kikwekweto poliisi weeri eya traffic ogwo mulimu ki gwayo gwossawo busa standards noga taxi erina okuba n'emipiira erina okuba nga engine tekola emissions erina okuba nga enzigize eggala erina okuba nga erina obutebe kakati ogwo omulimu ogulekera wa traffic ayimiriza emmotoka n'agamba emmotoka teyinaki tweyaziza nnyo meya ekyo nayo kyetaaga kikwekweto tweyaza nnyo meya byebakola byebiri disorderly meya mu byonna byennyonnyodde naddala ensonga eri enkulu nnyo gyoyogedde abantu baterawo exit route era njukira gavumenti eno bwe yalejja mu buyinza mu 86 olaba olutalo lwafuluma Hoima Road Mityana Road ne Masaka Road ne Jinja Road bagibalekera tiwemubeera muyita era ku nsonga eyo wennyini wetugende ku MP omulondo wakira municipality sebo nalabye ekira naddala Najera Road kira Najera abantu bakoseddwa nnyo naye nga mu mbeera y'emu tulaba gwokiikirira bano abalina amaduuka abasula license abakaaba nti tetukyatunda ate era gwokiikirira ne bano abatundira ku makubo bwensonga eno bwe yandibadde ekwatibwa eti actually nga bweyogedde kituufu kubeera jjo nabaddeko n'ebitundu by'ekasokoso neya mugambo nabimanyi bulungi ng'era bakaaba bamenya obuyumba bw'okwata Namugongo Road olutuuka oyo kuyingira essonda eri bonna babagyeko ate obutafaananako kiri obutafaananako nga kibuga Kampala bo ekyokwekwasa si kyamaduuka gokka nga bw'ogambye kuba abamu ekyamazima takompiitinga nabamaduuka abamu bye batunda si amaduuka bye batunda kati osangawo nga kati nga nebo ekinekira wennyini wempita nga ngenda waka buli lunaku era banyimi bano abakyala ab'okuluta katalaawo nga ku municipality offices ate bo tebalina maduuka ge bakola ki ge bakosa njagala ebigambo byate bijja kwawukana nnyo na bya meya Mugambe ekisooka ffenna tukkaanya nti twagala order ffenna tukkaanya nti twagala ebibuga byaffe nga birabika bulungi ensonga ziringa 3 zetulina ekizibu nekino ekisooka gavumenti erina obuvunaanyizibwa okuteekateekera ku abantu bonna aba buli kika abantu bano abamu si bw'ogamba nti bazze emyezi 6 oba mwaka gumu emabega abamu bamazeho n'emyaka egiwera 10 nga batundira ebifo ebyo balimu nga basasula n'omusolo bawe ebibuga ebyomusolo n'olwekyo tojja kugamba nti nno beesengezaawo mu kiseera kya kalulu ekyokubiri lwaki bwoba ogenda okuteekateeka toteekateeka we badda wawulidde n'ebigambo bya muganda wange RCC nga agamba nti tugenda kuteesa tulabe we badda kubanga ebifo ebimu byagamba ebifosi bino ebyagamba nti akatale kalimu ebifo 10 kakati ekyandisoose kyekiri kubanga gavumenti eno erina ekizibu ky'okuleeta enteekateeka ne bwe zandibadde nga nnungi omuganda kyagamba nti ensibambi edibya mutere enteekateeka yayo mu nkola n'egitta baleeta wano ebino ebintu by'okukebera emmotoka bye bayitanga SGR n'ogamba kituufu buli muntu yandyagadde emmotoka ekeberebwa tuba twagala emmotoka ku nguudo ziri ku nguudo nga nnungi naye bw'okireeta n'oteekawo etteeka n'okifuula ekyobuwaze nga muti mu wiiki emu mwonna mugende mugulu n'ogamba nti ekintu ekirungi ndaba nga kifudde olw'enteekateeka kyekimu ne order zino ekyandisoose kyandibadde kyagamba nti bannaye tutaddewo obutale obw'enjawulo n'obutale buno nno bwennyini nabadde nsoma alipoota endowooza ya auditor general y'omwaka ogwedde obutale mu ggwanga mwonna buno bwazimbibwa ssente nnyingi okuva mu Africa Development Bank abasuubuzi baganya bugendamu era lwa nsonga ze zimu ezo bagamba akatale gye baakateeka wala akatale emidaala gya bbeeyi kwegamba lwakuba nti bo tebeebuuza ensonga esooka yandibadde yagamba nti kira oba nakawa bano abantu abatunda ku luguudo balinga bameka kubadde mubamanyi abasinga bajjako n'emisolo zambi baluddewo mubamanyi nti abantu abali ku luguudo luno bayinza kgenda mu katale ki mu kugeraganya balinga 100 baate era tojja kugamba nti abadde Namugongo omutwale ekasokoso kubanga akatale gye mukatadde tekikola makulu so nze ndowooza nti ensonga enkulu ennyo eri awo wali ekinyusaawo nti enkwata n'enteekateeka ekirala ekisembayo ensonga eyokusatu nti abantu bano olwaleero omuntu ajja kwebuuza
tinsonga ki lwaki tebizze on'okugoba abasuubuzi mu Kampala neno trade order giteeka mu nkola lwaki tekyajja mu January kubanga waliwo ebyobufuzi era waliwo technocrat omunadde njogera nenga negayirira nti mbaweeyo notice endala naŋŋamba baatugambe bwe tutuuka mu byokulayira bebinga mu May nga tebannavaawo bajja tuzibwalira kitegeeza nti bakikola nga balina ebyobufuzi mu mutwe kubanga bwe kiba kirungi ne December bandibadde bakikola kale kakati kyenjigezaako ti bw'ogamba nti bwetuva mu kulayira bwetuva mu kulonda n'okikola naawe oba okimanyi nti kirimu ebyobufuzi bwekyo kirimu ebyo kakati owulira Shafika ayogera bano bannabyabufuzi lwaki mwe mwali musobola gavumenti eresobola okukikola mu January oba mu December yali tesobola abantu abamu ekibaleeta okweŋŋentererwa emmeeme nti bamala obbagoba bwe batyo ogendere bate babagobye ng'ate waliwo abalala abazzeewo kyekimu ebiseera ebisingayo olaba nga ebitongole bimenya nga walaba Nemanga emenya n'olubigi n'ogamba nti lwaki ate ojjawo bana bamufuna mpola ate n'olaba oli nga bw'oba otaasa butonde ng'ate ataddewo ekizimbe ekirala nti okukwatisa amateeka mu ngeri y'abaana n'ebyana abantu bayinza okulowooza nti bw'olaba bano kati ekibuga kijja kutereera niyo laba ate ng'ate awamu ebaagoba abatembeeyi ate waliwo abatembeeyi abalala abazzeewo olwaliro bwogenda mu supermarket sezi ezimu ze baprotecting amateeka ga Uganda gagamba nti omuntu afune nga license omuntu nga si mugwira gye bayita work permit okukolera muno nga terina bukugu bwaleeta leero supermarket mekezi n'abachina nga bateera yoli akwata sente nyingi nnyo ozisanga nga omuchina bali omwe nga bateera kwegamba ekintu ekyandikoleddwa ne munnauganda atali mukugu nnyo so kyengezaako okugamba nti amateeka mu kukwatisa mu ngeri y'ebyana n'ebyana kireeta abantu okulowooza nti bano bajjawo bano olwokuba tuli bamufuna mpola olwokuba tuli bangu okusendawo olaba ebiseera ebisinga nga bamenya ebizimbe nti bagamba nti ebitali mu plan n'olaba ate galikwoleka ng'eri mu Joandise Road Reserve n'ogamba ebyo nga tebagikutteeko nze ndowooza nti okukwatisa amateeka obulungi kyandibadde kyakusooka infact osookera ku munene ekimu bw'osookera ku munene kyangu nnyo n'okulowooza nti nolaba ku ttekooli nga bagamba nti olaba embwa egobe w'ekiwempe bano bandibadde beesengula mangu gyebali nga bakolera gyebali so nze njagala okulowooza nti ekizibu ekikyo twasanze wano kya nteekateeka nti bandibadde meya kyayise okuteeka cat before the horse sookera kubateekerateekera bagendagenda wano bali bwe bati era naafe kitubeere kyangu okugamba nti nno mulimba bulimbi kubanga wali babateereddewo ti akatale era kitemu kagendamu naye ekyokugamba tusooke tubagobe nenotisi ngezze nga babagamba nti muveewo mu wiiki 3 abamu 2 mpulidde abasipulani bagambye lunaku lumu kwegamba oba olabira ddala nti kirimu obutali bwenkanya era obutali bwenkanya obwo omanyi obutali bwenkanya kisi kyagamba nti nkola ekintu ekituufu oyinza okukola ekintu ekituufu mu ngeri enkyamu n'olwekyo nze ndowooza nti nga programs endala zonna zetujja tulaba nga ziringa ezigwa obugwi enteekateeka ya kino yenzibu webale nnyo mubaka wa Kiro Mulonde era muzzukulu wa Mutasingwa kituufu waliwo naweereza message agamba mwebale show nze Baluka Maria Goleti okuva e Bulindo Kira kyalo agamba mpeere nti ntumidde nnyo Mama Maria webukoona n'omwagalwa wange weeyibanda tateeseza nnyo ku mulamu okugenda mu maaso omulala n'agamba ffe ekiri wano ewaffe emitiyana mukaleko ffe abalina stores gino emidaala ffe baatuwaddemu ku nnaku baatwongeddemu tebadde bagoba babaawuddemukko abalala musooke mundindeko abalala ne babawaamu abalala mugende abalala ne babwamu ku kaseera naye era tetunaba kumanya gye tulaga naye tataddeeko linnya yaani aweereza obubaka obwo ebinaddirira ndowooza tusooke tuwumulire kuona agambye mwebali puroguramu sebo amanya ndi wano e Kigali naye nga malaba bulungi Kigali Rwanda agamba nti trade order yenkola yokka gye tulina okuyitamu okutereeza Uganda defuuka eggwanga eryeyagaza kuba naffe wano e Rwanda ekoze bulungi nnyo wabula
kyensaba abakwasisa amateeka bewala ebikolwa by'okulya enguzi bwatyo wateeseza sewewe bali kugoberera mwami Tushabomwe Domino okuva e Kigali Rwanda RDC ensonga ozibulidde bulungi. Njagala nze kukkiriziganya n'abateesa bano abadde wano kyali badde kya bwenkanya oba kirungi nnyo era nange sikivaako nabagambye nti okuteesa ate era kano kabbiikano okubeera nti abantu bano bafuna bakola ki we balaga teri ali against that naye omuwendo gwabwe gwali mu kujja mu clear picture kubanga beetabika ono yayita omutembeyi nga te street ki venda abantu najja n'ayiwa engoye ku luguudo naye nga talina ne store mwazikola ki mwazisuza nga ne store yagisasula ya dduuka ekitegeeza n'abeera nga ayagala ddabo n'abeera nga ali mu competition y'owedduuka ate naye mulimu baganda baffe bennyini abatembeeyi abo abatambuza obuntu abo abateerawo akatale ku Gwanda era wabadde wakalu era kati bagenzeeyo naye tekigaana kubeera nti neera tugenda mu maaso nga tusensitizinga ne pain abala gye bakola ki it is true abantu bayinza okuba 10 boyambye naye n'omu naye tuwetaaga tumukole ki tumuyambe era ekyo kintu kituufu era gavumenti ekikola ki ekitunuulira era we mba njogera ku evening market ne Sunday market lwaki kati Musavi balina Friday market buli Friday olaba nti baggalawo ku lwaki Friday ogenda okulaba nti balina oluguudo olwa Mengo Hill Road oluyingira Usaafi balina oluva Kaguje balina olulala olw'Ekiguli balina enguudo ziri meka nya kati toyinza kufuna Sunday market ng'ate waliwo ambulance lwagenda okusibira mu ki mukubu kati bakyanoonya that clear design ne abantu of course bo baagala nnyo ebintu by'okumwanjo ng'era bakwatibwawo bo balina biriifu nti abantu abatambuza ebigere nga bava mu Kampala nga bagenda mu Usaafi okulinnya oba nga bavaawo bagenda ekatwe bava ku kkubo bagula ebintu maki kati eyo nekimulembesa okugenda n'okusetolinga ki RDC ku nsonga eyo yennyini ng'ogenda tubuulira Sunday market bitandika ddi enteekateeka zituuseewa mbadde nsaba tusooke tumuulemu katono wogenda otutandikira nga tuvudde mu bulango. Programu akabenka n'ekiswa ku tukyali buli lwa mukaaga ssaawa 3 paka ssaawa 5 tubeera tutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga era katwegattako omulamwa gwe tuliko tutunulira ensonga y'okusengula abantu abatundira ku makubo. Ensonga eno yatandikira mu Kampala n'egenda ng'ebuna mu kiseera kino ebibuga byonna kyekiri ku mimwa gy'abantu. Waliwo wano aweereza message agambye mwe bali kuweereza nze Jackson Ejjinja wabula tubujjulwa kusenguka mu Uganda bwatyo bwabirabye naye nga bwe twagendedde mu kumulamu RCC wabadde otunnyonnyola ng'abantu baffe luli twalinanga enteekateeka twalina akatale ku lunaku lw'Essande era naye baali batongoza enteekateeka eno minisita tutegeeza nti kagenda kuddawo. Enteekateeka eyo etuuseewa? Enteekateeka eyo eri very strong. Akatale nga Busega tekaali baddewo, tebaali badde na pulaani egaziya akatale ka Kaleerwe ebifo bingi ebiguliddwa naye era ekibuzo kijja kuddayo ng'ono ow'amateeka nti kubiri twalisoose kiriwa. Equestion eba yakusaasira naye equestion njiddamu ekigambo eki nti omwana yenna ajja ne pain ku saidi y'omukazi era omukyala senga aba atuusiddwa okuzaala ebintu bino wammanga bisatu byalina okukola kusindika mwana kyekyo bamusuubiramu. Omwana wagaana osindike bamusalamu omuki omwana bw'aba aganye bw'balwawo musalamu omukyalo onateeka okufa tewaliwo byambaga nkeera kati engeri gyembonyeebonyeemu nejjaamu gyali mungi kanzaale wiiki ekola ki ejja ku ebyo ebisatu byalina okukola ki eitha kusindika mwana kumusala mwana oba kufa. Kati obulumi bwonna ffenna bwe tulimu twekubaganya birowoozo
nti omuntu omukwamangu nayogedde ekigambo meya omulungi he's a strong leader gyabadde era gyali naye gwe buli ogamba nti abantu ogenda bafuuyira firimbi abantu abeepenako bakimanyi nti omuntu yasobola okwegaana nti awedde ate nga takoze eki nze nakula n'abawala oli omupiira negumukuba naga sikoze eki siwedde omusajja yagambako kusomera awo bamukwata nga ava kulya bijanjalo yayita emabega w'ekiyungu nali ebijanjalo n'abiwuuta naye budropu bwamugwa ku saati ate nga njeru nagamba naye mulabye bubi mulabye buki mukaba bino byebikira nga bijanjalo bikoze eki ava bikwatamu so obulamu bw'abantu yadde etteeka lino lizze nange nzikiriziganya nabo nakanzikiriziganya nabo waliwo abantu abanyigiddwa era abantu bakyanyigiriziddwa era ne pressure z'abantu ezimu zazze era nze omulimu gwendimu mu Kampala wallahi nkolera Allah yantonda nga nakava mu kisiibo kesisi yalowoozezza nti nwanagana nayo waliwo kye bayita approach oba omuzungu kyayita methodology of application ekyo council can interpret enkwasaganya ogenda kuwembejja otya omuntu ono gwogamba nti ali mu kifo kibi kubanga bwe tuba tutwitinga omuntu omulalu nga okakasizza nti ono yavaako lwanjaga nze nkulidde mu ghetto kyosookerako ddala ngaoyagala muyamba is acceptance oteeka okuba n'olulimi olumukkiriza nti ekintu kyakozesa kimuleetedde obuki obuzibu ne kasita ogamba nti abayaga bonna tubasibe emiguwa tubatwale mu rihabu agenda agamba bamazeeko eddembe lyange ery'obuki era wavayo anoonya njaga naye senga ogenda n'omuwulira nti enjaga eno ekola bweti neekola bwetya naye n'emputu y'ekibuga yoweera tugikkirize nti abantu abamu ku butale bwa gavumenti osanga munnayuganda ng'alina obutale emidaala emeka 3 omuntu ki nga yagipangisa n'ogipangisa mu katale akaki wetuvayo ebyo nembigamba kesise nemisa wa Kampala ne Idi nembagamba no ekyo tekikkirizibwa mugende mu identifying registration y'obutale yakamala okutandika kakati registration oba emaliddwa tukakasizza buli katale ennyo omuntu alina omudaala guki tusobole okufunira bano abalala ebiki ebifo nabadde nakaseera awo adimini waawo gwe ngenda okukwata sosuuno ono eyankyogerera wano amwoninga and avonda always yawadde abasuubuzi saspe mbwaliwo emisango gya handolinga gwesooka omulemu ddeki ewaka neŋŋamba obuyinza buno ani yabukola ki yabumuwanga ono ate gwagoba alina ebivunda alina ebiperishinga ebikola ki gwate oŋŋamba nti nze ndi muwejjere ate nze esooka enzireeka nga wokyatula obwo obuyinza ani abukuwadde so ebintu bingi nnyo byensobola okuzikkiriziganya nako mu kabbinkano wano nti bye tulina otereeza naye nga kesi tugyongera amaanyi nga enforcement okukwasa amaanyi agasembayo okuba nti mazito nnyo tetwetagisa kukwasa muntu maanyi refali na firimbinoga ayakyeyo nti nkwadde yero ki kaadi so twetaaga okutandika gavumenti yaffe okugaba yero kaadi emirundi n3 netugaba redi ki kaadi etteeka lino jjonjo abantu abanyigiriziddwa bangi nnyo okusinga kati abakaaba kati singa tuba mu mazima ga Katonda abantu b'amaduuka bakaabidde ebbanga emyaka n'emiki n'emyaka nti bye tutuunawo ne bakola ki bye batunda bo tebawa musolo tebawa renti abo nabo twabakozeeko kati essaawa zaaleero ekitegeeza olutalo lwaleero lwakunyinyitira ku bifo abalina ebifo eby'emirundi 3 ng'aliwo emirundi emu n'apangisa n'opangisa ensonga endala kwe kubeera nti obutale buno babuyingira with no costs tuwulira emboozi ezimu nga nze RCC wa security nti waliwo n'emidaala gye bayingirira ki sente sinnakwatawo omuntu yena gwe kanakwata ndi ku Bukedde TV kagenda kuba kakujjuutuse nze nabagamba ndi mbwa ya mugagga shuka mata nga nkola ki nga nnuma saagala kumanya ani gyova naki kyokola ki kyoli so nze ngamba Idi nti nga waavuddeyo n'alambika etteeka lino ne minisita wa Kampala tulondoole bulungi nnyo ne gye balaze nti babeerawo miki mu mirembe tukyalina challenge y'amasannyalaze gakyatawaanya obutale ekitegeeza omukyala gakyatawaanya obutale alina ka fridge agenda kakozesa atya nga talina ki twagala obutale bwonna bufune yaka byebintu byenjagala nze Bukedde TV wano mbiyise bannayuganda abali bategeere naffe tubyogera kubanga nze ni memba palamenti wa Museveni ku gurawundi ono memba palamenti w'abantu mu paki mu palamenti nze nteeseza abantu ku lwa president gyampiise nti ndi overseer mu Kampala ki Central
so ensonga ezo zonna senga zinaba zinyenyetedde tetugenda kuba na bibuuzo bingi naye ffenna tukkirize nti atugoba sanity atugoba Kampala kulaakulana era ensonga zino zonna temuddamu ziraba nga mbi makyazi bano batubanja abantu we balaga nga lenient positioning buli muntu wayeesigamye bakola ki am assuring them from here nsolo ge batwala ku ggwana ne balaga emidaala ekyali emikalu so addiction abantu gye badde nabyo some people are addicted on roads naye sooke bakole ki bagisensitizing bagambe ekimala kimalanga nga kanso ng'ono omusajja omunyinyitivu ng'agamba nti ne bannaye bantu bange kye nakakasizza yo tewali kudda ku ki ku luguudo abasajja batandise propaganda nti waliwo emipiira gino egijja mupiira kyogujja gwe bategeka wano afcon wenebewedde ebya uganda obimanyi tujja kukola ki komawo kiremesa omunnauganda okuconcentratinga wakoze eki wagenze so bannayuganda mwenna wakati ffenna nga tulumizibwa nze ennaku ngimanyi ennaku ngikuliddemu naye tugamba nti amaaso gago ganaabeko gatukule obujonjo obwejjemu amannyo gago ne gasenye akawuka kaleme kukola ki kugalya kanu imagine esawa za leero nakutte abazadde babiri jjo nga ensonga eriwo abaana batambuza kabalagala naye nga abaana balina kubeera ku ssomero lya bonna basome kati kitegeeza gwe byogamba bano bannayuganda nti yadde pulezidenti yateekawo bonna basome essomero lya bwereere era olwo omuzadde agaana omwana mbw akyanyambako waka akyanyambako ki waka kyovola nti kabano abatembeyi bano nabo abamu bagaanirawo intentionale mbwakyalabiriza amanyi nti ebya Uganda bwe bitya era bigenda soka kumbe etteeka limaze okukola ki okujja eri above 18 yakwata ku mmoloka above 18 yakkirizibwa okufumbirwa so amateeka gano gaba gajja mu Uganda nze ekiwa gatandise gagenda tunyiga naye buli omu agende omutima gwe agutegeeze kino kyekigenda muki mu maaso obulwadde buggwewo obukyafu buggwewo amazzi gatambule n'ebirala webale nyarasisi waliwo wano abuuziza ekibuuzo era nga kigenda wa meeya Mugambe agambye nti olabawo embeera bwe tuyinza okutuuka abantu ne bagamba baveewo nti wadde gavumenti ezimbye obutale ne bavaawo mu ddembe nga tebataddeewo maanyi omusajja oyo Katonda amwejja n'abuuziza neyazanya nkiddemu singa omuntu teri ayagala kukolera ku street kyemulina okumanya gono bwagaye nti bali addicted embeera gye bakoleramu yennyini si nnungi teri ayagala kubeera kukubo ng'omusana gumwokya naye embeera yemuwaliriza ng'alina kubeeraawo n'obutabaako gyakola ki jadda bantu bagamba nti abantu emidaala yegiri mu butale naki tuve wano ngikolage ekikyali otyo naye waliwo effort omuntu ono gwogamba nti genda mu katalo kaisani Gwanda kati asimbule akeere ku makya agende agamba abagwanda nzize kunguze eri wano mu Uganda alina capital tolowooza ku nguzi gusooka omugamba agende bagimusabye lwaki omuntu oyo tomufuna owulira zekyeŋŋamba nti bano kyeboogera kiguumaaza lwaki omuntu oyo tomufuna n'ogamba nti gundi ne gundi ne gundi tugende wulidde tugende mu katale oyogere ne market master oleke ng'abantu abo batuuziddwa owulidde ogamba abo tubali setolinze bagiyita ne settlement nga bolabe bajja ku ensozi nezembale baziyita batya buduuda babasene hoima kakati gosogamba omutwe buduuda titwabafunidde hoima gende hoima oba walina okubeerawo process emuyamba n'omujja buduuda n'omuintroducing hoima oba newala gye bafunidde ekifo n'omutuuza omuntu waffe atunda kasooli ku kkubo atunda ennyanya olaba alina empowerment eyo even mentally okusituka n'agamba nti minisita yatugambye wano waliwo emidaala n'agenda era ne bamwaniriza mu katale nti emidaala weegiri gwe tuulira wali Uganda zembalinze ku mmanda ekyolimba wabeerewo gye bayita effort abantu abakoseddwa mukeere mubayite naye kyetulabye olwaleero babayite babatwale lumu babayite process erina kuba nanene babakansolinge nga bwagambye wenjaga basomese bategeke
embeera endala gye bakola ki gye bagendamu. Tubagabanye gwogenze Busega, gwogenze Gindi, gwogenze Gindi. Kyetulabye olwala era muganda ngoyo muddamu enkola eyo bwebaawo sebo gwabuze ekibuuzo teweetaaga maanyi eba efulowinga owulidde naye kiriwo olwaleero bano bwe bakwata omuntu mu kifo bwe kityo Abe-enforcement anti nga bakolera ku buyinza bwammwe owulidde nga bakolera ku buyinza bwammwe ogambye ogenda kukwata bakwata omuntu kugambye enakawa olwaleero ndi mukulwana kutaasa abantu bebakutte era juzi waliwo akulira enforcement enakawa yaganye obampa mwabaddemu abavubuka ab'ebukoto newalala akulira enforcement enakawa yabatutte bagenda Luzira eyo yenteekateeka gyoyogerako tebabakutte nga babbye tebabakutte nga bakubye peva tebabakutte nga bakubye mutu katayimbwa babakutte bakola ne bagaawe bamukolera waki wakyamu ne babatwala enakawa oyo w'enforcement akulira enakawa mu kiseera kino ne mukubira ku simu n'agaana n'ogikwata ya meeya n'agaana okwogera nange n'agamba bano mbatwala owulidde yenteekateeke ne babatwala e Luzira gwe emidaala gy'ogambye egiriyo giri Luzira mu pulizoni owulidde kakati avuka nga bo bakutoga ku Mande mukomeewo wano tutuule tulabe obuzibu bwammwe gw'obadde okolera nti mbadde ku street ebukoto mbadde ku street ebugoloobi gwe genda mu katale egyo emidaala gye mugambe egiriyo gwe genda egiri bw'omukwata ogwokubiri nga wamuli setolinze awo ne meeya tajja kukola ki ate era bw'okikola mbulira nange nga meeya amuwolereza kuba ffe tubadde abantu baffe bakwatibwa nga balina ebikyambi bye bakoze ne bamusonyiwa ne bamugaa toddayo kufuuyisa ku kkubo n'awandika n'okuwandika sijja kukola ki kuddayo era nange nga meeya ne mugamba lwe banaddamu okukwata ng'ofuuyisa ku kkubo sijja kukola ki kutaasa kuba leero bakusonyiye nange bw'ŋŋamba meeya abantu bono muwadde wano muwadde Gindi era nange bwe baddamu omukwata simutaasa naye tekiriiwo ekirala divisions mbadde mbasaba mu kiseera kino bomu ezikubiddwa mu Kampala wakati nga bolaba Israel ne US zekubye mu Tehran bw'okuba bomu mu Tehran Israel zekubye ne Iran empitirivu ate nojja n'eno wabweru wa Tehran gye baddukira nayo n'okuba mbasi kutegeera amazima ga Katonda bwe mubanga mu Kampala operations ezikola zibadde z'amaanyi nnyo aba division musooke muzireke musooke muzireke musooke muzireke tusooke tutwaliriza abantu bano tulaba batusobola obateekerateekera mutuwe ku budde naye n'ababaddeyo nga tebali wakati mu Kampala nga begambye bali ku Superior ne Luzira nabo mwabawadde warning nti lunaku lumu division musooke muzireke kubanga ye breathing space eyo gye baddukiddeko tulabe ekyo bakolera ng'ate nga tubategekera ekirala tuve mu mboozi ebifo bitegekebwe tulina akatale ekitintale kasobola okugendamu abasuubuzi bayitirivu kamaze emyaka gigenda mu 15 tekaggwa lwaki tokamaliriza waliwo abantu bange abapangisawo akatale ekitintale babagobamu entakera tebalina na wakudda owulidde enakawa tulina ettaka ddene Nakawa market si kazimbe kyekisooka gamba nti tukoze program ya myaka 3 katuzimba obutale ate nga weebuuzizza nawawosa akatale nga kanso bwe yagambye kubanga zikira waliwo abantu ambe bazimbira nayikondo bali bakyala babazimbira nayikondo z'amazzi balinga bakima amazzi engendo mpanvu kanku ekyo kulabirako kino kansa jayogera balinga bakima amazzi engendo mpanvu abantu bwe bajja wano tebabeebuuzizaako abakyala ne bagamba obuzibu bw'abano lugendo gye bagenda okukima amazzi bagenda ku nziza eyo ziri wala mayiro nga 5 ne babatera wano nayikondo abakyala basigala bagenda eri nayikondo bazirekawo ne basigala nga bakima amazzi kilomita 5 ku nzizi kakati tebabeebuuzaako ekizibu kyabwe actually
amazzi ago agaali ewala gaali gabayambako awaka abasajja baali babatulugunya nnyo nga ebafunira ku ddembe kekagenda ako katambula okutuuka kuki kikulu nnyo okwebuuza kugwogenda okukolera ekintu nga tonakolaki bwe butale bwolabye bwafulumye mu alipooti mu uganda yonna bwe bazimbye kulya buli sente biliyoni na biliyoni naye nga tebuli mu bantu tobeebuuzizzaako akatale kaddewa katunulewo ojjukira kewandegeya owulidde kakole katya bannaye bannayuganda batwaliwe nga bannayuganda omusuubuzi ow'edduuka gwe twogerako alina eddembe lye era yeetaaga okutaasa naye noono venda naye munnayuganda naye yeetaaga okutaasa webale nnyo baida era meeya obadde onnyonnyola wano ndabidde ddala omukulembeze alina ebirowoozo ebirungi nyinza okugamba ddala abantu b'ennakawa tugenda kukusubwa nnyo naye ne ŋŋamba mu mbeera eno ng'abakulembeze gw'ova mu ofiisi ogenda nubiyaniri yayingira waliwo enteekateeka ne munyumyamu banakwebuuzaako oba n'omuyita n'omunnyonnyola nti bwawunze nkyakumyeku wano naye abantu bano bakwate booti mubaamu neesisinkana eyo ebadde tenaba kuba tujje tuve mu kalulu naye nkasuubira ejja kubaawo kijja kuba kitukoze bulungi tukwatagana weetaaga obuyambi njamuyamba nange wendi erinnya lange ze Mr Action ndi mulwanirizi w'omuntu wa wansi n'olwekyo wadde ndi bbali abalowooza nti meeya Mugambe taliiwo kakati kaweddemu tutandika okutulugunya abantu weetuli weewaawo ne mulirwa nange w'amaanyi bwe bigaana nga nkubira kanso wange musi nga naye ajja kansomesa ensonga zonna oziwulidde nyonyola katono n'RDC maaso naye ajja kinyonyolako oli agamba nti babawa ssente za PDM akakadde kamu abantu bano mufuna mpola basobole okwekulaakulanya okutitenkanya obulamu akakadde akamu kano tayinza genda mu arcade oba n'apangisa edduuka lisasula kolenti osobuleko n'ebintu mu buli mbeera sokolendeko kano nako kankaleetemu mangu nga kansajja ne RCC njagala akawuliriza kwaba abafuna akakadde akamu ako ke twawulira obumu ku bukwakkulizo obwakaliko nti oteekwa okuba nga otunda buntu nga nnyaanya ku mudaala oteekwa okuba nga osiika oba capati oteekwa okuba nga oba olenga matooka awo ku ttaka era nga bw'ogenda ng'osukkawo awo nga bagamba gwe tokola ki tekyakulifayinga ate kati bemugoba olwamyoga bemugoba ssebo ati buli omuddo badde tipinga gyasi kaso tandikirawo naye kati ffe abali abalina emiruka egiri aba ensonga era ndowooza nenakawa kyekimu ne mu Kampala mwennyini kituufu abantu bangi omuluka ogumu nga kireka ogumuluka mukira gulina abalonzi bokka sigamba n'abantu naye abalonzi 9,000 ogudiridde bweyogerere abalonzi 8,000 ogumuluka iyo ne district zitaweza abantu 5,000 district so bamini balonzi 5,000 kakati naye omuluka ogumu gulina abalonzi 8,000 ogwamwenda balonzi kitegeeza nti abantu ate bo bangi nnyo so kati bojjanga obala emiruka ng'ogibalira ku miruka ng'egyekazi egyekirugula nze ndowooza nti oba okoze ensobi ensonga endala era ndowooza kyabadde kiva ku muganda RC kyadayogera okusooka era nolwo nakibuuzizza nti oyo meeya bandigambye abantu okuvaako senga baba notice mu kuteekateeka eri baita ba stakeholders abantu abakwatibwako ennyo nga tonnaba kukiteeka mu nkola okuteekateeka n'ogamba nti puroguramu eno ogyagaliza abantu kati stakeholders bameeya mwe bajjira abakulembeze bonna nobagamba nti bannanga abantu bamwe kati kiri okujjawo kiri Shafiki kyasibako kubanga Shafiki bw'aba ayogera wano alinga agamba nti abo naffe naye ate abantu ffenna tubakwatibwako abantu ffenna tubakwatibwako gavumenti bwe planningira si nsonga oba balonda batyo oba batya kaakati bw'oba oteekateeka oteekamu ba stakeholders bonna ekimu ku bizibu ebibeera wano kyekyokulowooza nti bweba gavumenti ya NRM
ne RCC najja ng'agamba nti MP gwe nnina waagondi, meya gwe nnina si waffe, kakati nze nkola ebyaffe balina abantu baabwe naye nga ffena tulina abantu tebikola. So kati abantu baffe be bayita ba stakeholders bayite obagambe bannanga abantu twagala programu eno oyite abakulembeze kijja kukyandibadde kyangu nnyo nga meya yannyonnyola abantu be nti bannange programu eno twagyogerako mwaka mulambe emabega tujje ne tubagamba nti mugenda kuvaawo kiba kyangu nnyo kubanga ekyamazima ekitali mu kubuusabuusa gavumenti ya Shafiq abantu obwesigwe baginamu kibaita trust bwekabanga siri mu kibiina kyamu anti wuliriza Shafiki wuliriza oba oyagala weereza ekibuuzo eri baweereza ekibuuzo kusimu nti abantu gavumenti kubanga abali mu gavumenti era mwabakola ebiteeka ebiragiro muno munkola trust oba obwesiga abantu babalina mu bukendedde nti oluusi nemba mukola ekirungi teri ayinza kukikkiriza nti mukikola mutima mulungi kibanga omusawo muganda kujja nga yatunda bayibuli teyayinza kulowooza nti eno bayibuli gyaleesoma Korani kakati kyekizibu kyetulina nti senga mu nteekateeka mwalimu involvinze bayita ba stakeholders bonna ne mubaguza ne mubagamba nti ndo bannange obutale tulinawo buno bwe buti abantu twagala bagende bano tugenda bawe emyezi 6 kibeere kyangu bano bo okunnyonnyola abantu baabwe naye nga bwe tugambye nti ekizibu ekiriwo olwaleero kyakulaba nti ebintu biringa obugwi planning eringa obugwi wano we tuli sebo mwami Kizito ojjukira nga mukyala Jennifer Musiya akajja ndoza nga 2012 awo sebo alinyo okuva wano tuli ku Jinja Road wano okutuuka wali ku Ministry of Internal Affairs ku Sigala walingawo ebinnya ne basooka ne bajja ne bateekawo ebimuli wakati ojjukira ne bagamba nti KCC yakozesa ssente bweziti ng'etadde ebimuli mu kkubo erirongoosa wayita emyezi 6 ebimuli ne babijjawo ne bagamba kati ko tuli gaziya lyonna kati enteekateeka yeeyo ey'okugamba nti ebintu biringa ebigwa obugwi biringanga byogamba nti myezi 6 emabega gavumenti etakimanyi kino kyegenda kukola ki egenda era kyekimu n'ekyemmotoka kyanawedde meya akoonako nti buli wooleeta ekiragiro oba neribeera tteeka nga lirina abantu berikosa naye nga waliwo abantu abali mu ttuba lyerimu nga balinga batakwatiddwako abantu baleta okulowooza nti olireese ng'otagetenga bo kubanga bw'ogamba public emotoka ekituufu taxi zitwala abantu bangi osinga oba oliawo emotoka ya meya eyinza okutwala nga etwala banno babataano naye bw'oleeta ng'ogamba taxi ate eza bulijjo ziganyegenya oli taxi anaalowooza nti nno okireetedde bano olwokuba wa taxi mayikayo tekola accident webale nnyo kanso ate mpozi n'akalala okwongeza kanso mpozi mbadde nsaba kanso wagenda okwongerako ab'obulango kasoktomolovuva ku mulango katono mpozi ku nsonga ssebo ya trust gy'obadde ogamba gavumenti abantu bakamalo gironda ya NRM n'ebitundu 7 ku buli 10 ne balonda President Museveni nga bwe balonze mu Kampala ne Wakiso katuve ku mulango katono kulisayo mu kuwummula puroguramu akabenkana extra tukomye mu kitundu kyaffe ekisembayo nga tukyalina abagenyi baffe kanso musiwaali meya Mugambe na RCC Shafiki Nsubuga tugenda kuba tuwumbawumba puroguramu yaffe eno tulina eddakiika tugenda kukosa eddakiika nga 4 akadde kajja kuba katuweddeko bwe tumalidde RCC omanyi ba RDC babeera ba byalo obuvunanyizibwa bwe bumu ono wa kibuga babeera Emityana mwinaki tulina RDC oli RCC memanyi nti Mityana municipal kibuga kumbe olaba nekira taliyo RCC seba RCC neyanziza nnyo neyanzenge njagala kusooka kwebaza muganda wange Muhiire Kamoocha ampeereza message wano n'agamba nti RCC njagala kukubuulira ffe tuludde wano mu Kampala naye ensonga enkulu nti abantu abamu baali bava Kisoro abalala bava Burundi abalala bavaawa era badde batambuzanga ebinyeebwa n'ebirala n'ebiki era nga bali sure gye baava nti nabo balekayo bizinesi abalala message ye wano weegambaga nti n'emiddala badde najjo ddala mu butale nga bakola emirundi emeka ebiri oli nga emisana akola mu katale koowino ate ekiro najja ku
ku luguudo n'afumba ekigere nga bukoze ekibuzibye. So ebyo byonna twabitunuulira, of course intelligence yakola, naye omuntu aba mu pain baba bazibu nnyo okumunnyonnyola ekigambo ekyo nti wekiri, naye kubanga waliwo kyalabibwa wano mu ndabirwamu. Mu physics bagamba objects in the mirror appear more nearer than they appear. Look more nearer than they do what appear. Kati goyinza okubanga ekifaananyi kyolaba kituufu, naye osobola okwewa bw'oba mu side mirror waneeno kyolaba si wekikola ki, toyinza kugamba nti meters mmeka away from the mirror wokola ki wooli. Naye of course ngayo gavumenti ebintu bikutte bulungi, nze kyenkwataganye ne baganda bange bano because tujja wano mu ssomero wano utula kupano wano kuba kuyiga. Era nze neewuunya abantu abeera ku seeti we bati ne batandika okuyomba. Nina kyempiikinga mu council, nina kyempiikinga mu mayor through experience they have. So waliwo byempiikinze okwata abantu obulungi, obateekateekera ddala abatuufu, abantu bapampalinge tubagabe bambi boss ekizira kikino kati mujja mudala guguno nkoze eki ebe nangenda bikola ku Mande era nja kuweereza video nga nkolaga emidaala emiki ngobatwala nayo emikalu andi kati government waliwo meya promotion ya Katonda ne wano wendi nali simanyi nti njavaawo promotion yaki tosudya na promotion kwano wendi waliwo era yeetaagawo waliwo Katonda we yanzija naye kyenkola kino kijja kuba kijjukibwa kuba nagambidde nti abaana babeezezze waka bakyabeeze waki nosanga omuzadde mbona nyamba kukoza ki meya kyakugamba kingojjeko okubaga nti emirala gyebiri nti bajjeko neewo bakutuukirireko newange bajje mu office yange nzigule mubatwale yo nze ndi mwana wa wansi kati nze ati gambe Mande insha Allah ngenda kukola balaza mu Nakasero market mwesooka kwa buli mwebizibe nalabye oya suspending abantu baffe bwe balina emisango nga polisi weeri akakiiko weekali n'ebirala weebiri ate alekesawo omuntu emaali ye. So ku Mande ndi mu Nakasero balaza, ku Lwokubiri ngenda kuba mu Owino, ku Lwokusatu ngenda kuba ki mu Usaafi. Bannayuganda enkula y'omutwe yekwensala yaki y'enviiri. Tukkirize nti ekizibu kikoze eki kizze enkuba eba yakujeggama oba gikoleramu oba kulwaliramu naye so nno omulimi yewe bukyera asiga biki oba amataffaali yesaa zino ali mu maziga kuba yagaanisa ate enkuba egakoze eki egakubye. So tetuyinza sanyusa abantu bonna ono muganda wange council and friend akimanyi will never share light and darkness mwanulubu lwembeera ku TV ekintu ekyo nkyogera toyinza kusala okuba mu nzikiza nakitangala amateeka gano ng'ogajje ku kamera oteba na mugaso. So tukkiriziganye nti trade order weba yazze egenda tunyigiriza kabanga ne tujja kuba twefikisinga awantu balo kye baŋŋambyeko okupushingamu ku byetaagisa tya yo tuuse mu butale ekituufu embawo bazi kubawo buli muntu alina omudaala tumaze okutegeera nti abantu abalina emidaala esatu mu katale tubajjeewo era emidaala tugigabidde abaki abalala ba marketing master ba admini baffe tebafuuse kizibu ate we bali mu katale omwo kujjako bantu buki bebyo tugenda tunulire ebyo ya sesi wa Kampala n'ensonga ya divisions wali jogeddeko divisions mukubazaaki nga mumaze okuba wani nnyo trade order eno wejja tejjira mu office ya RCC. Specialization is where a group of a person concentrate on where one can do best. Kati nze oli mu bumbi wansuwa naye tuyizo ga kansa esuwa gyabumba era omumwa mutuufu okusinga ogwa ali. So kati KCCA is an authority a breaking down emirimu gyaki gyayonze ndi supervisor kula president obunayizibwa bungi ogenda kutwala bano wali ogenda kukola ki ati kati ye president gwe omulimu gwangamba naye nanyini mufu yakwata waki awo era nga wano tubidiscuss nze wano nzitayo nange nempandika nenga minister council wange omungi yatwadvise nze bwati mu mbeera bwetya ne bwetya yadde yabula pate byalimu byanzikiza naye tekimugana kubona birowoozo biki todda mutokkirizibwa kwogera nze njogera kato ayagala kuyomba kaso mukwate wuyagala kuyomba. So ze kyesaba mwena abatuwuliriza nga tuva ku mpewo wanu tukkirize ekibuga tuyikiyonje abanyigiriziddwa eno si okubonaabona kwaffe si enkomerero 3 tugende tuobservinga ebifo byebatugambye gye bikola ki gye biri enforcement yange namwe nga badiscussinzeeko abantu mubakwate buki bulungi tutandika okugaba kaadi za yero si red card kusooka eruzira teri ku katale KCCA mbakubiriza nammwe
mubeere nga musobola okukola ki that is obstruction sebo mukubiriza wa government sebo oli protected ndi protected sebo bagambye kakati sebo ng'owumbawumba sebo kumbawumba dakika zonna jazirya sebo kakati sebo ensonga endala esemberayo ddala ensonga esemberayo ddala ndowooza mulabira abantu bankwata lwamaanyi ab'opposition bankwasa maki maanyi naye nze ndimukkiriza nti buli kintu kigenda kutereera mu Kampala afunye obuzibu ku enforcement iddi tukwatagana bulungi nnyo era essimu ebeemu kino ekitereera so enforcement yange temujjako bantu ssente nga abakulu bagambye abantu mbawembejje bulungi nnyo era Kampala egenda kutereera naye kyensembyayo tebaddamu ne bakulimba nti waliwo omutembeeyi agenda okudda ku ki ku luguudo era nywerera we bakutadde oba genda ogende mukubi olina okukola ki okubeera Uganda etandika bweti entalo Museveni yazijjawo katuli ku progressinga era tuprotectinga ki gains zaffe n'olwekyo bannakampala mwenna buli yakoseddwa yenna nyolwa naye nga ffenna tukwate ekkuba ettuufu ku lwa Kampala webayo nnyo RCC sebo omubaka wawaakira nga tumaliza programu nze ndowooza nti obudde of course ku bantu abamu abavuddewo obudde already bwayise kubanga bamaze okutaataaganyizibwa nze ndowooza nti okusobola okutaasa abantu baffe bano abamu kakati tuli kugezaako kulaba nti ekibi tukikwataganya tutya kubanga era nga bw'ogambye waliwo ndowooza yakyogeddeko oba yabadde ndowooza yasindisa message n'agamba nti bw'otateekerateekera bantu bano era oba osindise bantu kubeera nga bali mu bizibu biri abamu ne bagenda mu nene bati bagenze mu bumenyi bw'amateeka omuntu bw'aba abadde nga ajjawo ekigulira amagala eddiba n'awerera abaana bwe bava mu ssomero nakyo kikosa gavumenti si kyagamba bugambi nti nno bajja genda bumenyi bw'amateeka ze ndowooza nti tulina okulaba engeri ki gye tugenda mu maaso ebintu biti ebigenda mu maaso bakkakanye ku lyanyi ekyokubiri abagenze tubateekereteekere kubanga era bakyaliwo tebannafa tubateekereteekere kyandibadde ekisinga obulungi eki kyetugambye nti twandibadde tubateekateeka tetunabajjawo naye kaaka tubateekereteekere tubawo ebifo ebyo ekirala ebiddako tuyingizeemu abantu bonna tuleme kuteekateeka mu ngeri nga oyinza okugamba nti byabugwa butalaze kubanga nga bwe ŋŋambye nti abantu bano ekimu ku bintu ebizibu bye balina ebyokulowooza nti abantu bano boolyawo tebatugoba mutima mulungi bye balabyeko emabega nti batugoba wano ne batugoba ku speed era nja kukuwa ekyokulabirako ekitali kyawala nnyo okuva wano ojjukira bagoba abapoliisi enaggulu ne bagamba nti bannange tugenda teekawo housing estate ne babajjawo ne babajjawo ndowooza emyaka gyoze na 10 bukyanga babajjawo housing estate kakati wamu waliwo kanisa wala batunda tayiro wala nsiko balundirawo so kwegamba nti abantu baffe bazze balaba ebijja bibeerawo ne bagamba nti oba oliawo batugobaganya lwakuba tebamufuna mpola fe abalina obuvunaanyizibwa nga bakulembeza okuteekerateekera nga gavumenti bamufuna empola n'abagagga oda buli omu agyetaaga naye enkwatisa yaayo oluusi yenafuya ate nekivaamu nga nekyetwagenderera tetukifunye kubanga tulina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera abaavu n'abagagga bonna bantu baffe bonna bantu baggwanga tulina okulaba nga nze ndowooza nti ebiddako mu maaso naye ate era enkyogero ekyo mwami Kizito nga seerabidde nti era kusuubira nnyo kipya sirowooza nti nsuubira nti nja kuba neerimba bwe ŋŋamba nti obanaddako okola operation ddala tujja laba enkola empya kubanga tubalabye bano bashafiiki enkola yabwe tugirabye emyaka gyonna nkugambye nkodde ebyokulabirako ebya SGR nkodde ebyokulabirako ebya ebya Shimoni ewali Kingdom Kampala kati ojjukira nti waliwo alina okubawo hotero ya Chogamu kwigamba okulowooza nti nno mu maaso tujja kulaba ekipya nja kubanga ng'omuntu sirina ssuubi nti muyinza okukyuka teri muntu akyuka ku myaka 80 nange sirina ssuubi nti ojja kukyuka nze bwe natuuka mu gavumenti ojja kulaba enjawulo ekirungi gwe tetujja kuwa exit
nti ofulume tujja kulekawo olabe Uganda bweyina okufaanana nja kulekawo wano era nja kuprotecting okulaba nga Shafiika asigalawo alabe ensi etambulira ku ssuubi sebo tweyaziza agambe tagenda mubonereza atumayiza programu atweyanza nnyo programu ebadde nnungi ebigambo ebyange nga maza si bingi ekisooka nebaza munnaffe Shafiiki RCC kyakkiriza nti bintu engeri gye bikwatiddwamu nina byetukanyizaako tebitambudde mu eyandibadde trade order yo kennyini eri disorder nedda ssebo kakati saba bokkiriza ebintu ebyo mubitwalebitereze mwe kennyini mubeere odale nga temunnabeera kutwala disorder order mu bantu. Ekyokubiri nakano njagadde nkayiseewo waliwo omuwala gwe nasanze nali emmotoka yange nga nvuga naye nga nyambadde saati ya KCC eri branded engeri gye ndi meya batuwa obusaati obwo ne wabawo omuwala yankwasiza ennaku namusanze ku luguudo awe nakawa ku bitaala naŋŋamba teyategere nti ndi meya ngaimwe aba KCC lwaki muli bakambwe lwaki mutuli bubi nagamba mutugambire ku hajati akendeeza obukambwe ngategeeza hajati ani buzeki Sharifa tugambire ku hajati akendeeza obukambwe message y'omuwalo gwe nasanze ku luguudo njagadde ngiyiseewo ku mpewo era etuuke wa hajati tibwati bweyogenda ate neezijjukira oluyimba olwayimbibwa gye bwavaako emabega tugambire ku Jennifer akendeeza obukambwe tugambire ku Jennifer nti ekibuga kyaffe akayimba ako nako kyakajjuka ekyokusatu era kyenzijjukira oluvannyuma lwa byonna nga Jennifer akoze byonna mukama we eyamutuma yamala n'agamba nti Jennifer Musisi atukoze bubi nnyo yatuletedde ebizibu byetufeesinga kati eyamutuma era baŋŋamba nti abaali ne Jennifer mu kiseera ekyo omukulu bwe yafulumiza statement eyo Jennifer yakaaba amaziga era naga sigenda kuddamu kukola bwa Idi ebyo mbadde nsaba mukyala Buzeki obeeko byoyiga mu kintu ekyo ekisembayo nga bwe ekibuga bwe kyakubiddwa ennyo wakati amagombolola musooke mugayimirize ebeere retreat tusooke tutuulaawo kati tukole gye bayita evaluation tulabe kyekiddako tukanyize wamu mu magombolola eno tubakoze tutya tuteekereteekere abantu baffe obukambwe bukendereko kwe kusaba kwange naye nga buli munnayuganda mukulu nnyo omuntu wa wansi alowoozebweko tube n'emirembe nga muganda emusi bwagambye butabakwate bulungi si butayimba bwokka naye kibayo kye bayita social disorder ebizibu ebijja okuva mu kwato by'abantu bano bijja kuba bingi naawe alowooza nti wafunyeemu bijja kutuukako mu ngeri emu oba endala weewale nnyo mmeeya bino byonna byogerwa nga birowoozo mubulidde n'amagezi ag'enjawulo nga twagala okulaba engeri ffenna gye tusobola okubeera mu kibuga Kampala n'ebibuga ebirala byonna nga tubyeyagaliramu buli muntu ng'alinamu eddembe nga teryakosa munne omanye ebintu bino ebyokubonereza bya ngeri era olumu baleeta ebibonerezo anjjukiza waliwo omwami omu yali ku kyalo yali kiyamaani abaana nga bakuba bannaabo buli bagenda ku luzzi abatuuze ne baleeta okwemulugunya ti abaana basusse tubeeko kye tukola bwe baleeta olukiiko ne lutuula ne basalawo nti bano abaana baali babonereze abaali basusse okukola effujjo ku bannaabwe bakubwa emiggo naye mu baana abo mwali mulimu omwana wa mukwano gwa kiyamaani ne bagamba katulabeerero kyagenda okukola kyamaani n'agamba tutandikire ku bali embooko neekubwa n'agamba nti olw'okuba ono yalingiriida omwana wa mukwano gwe yasalawo nti ye bagenda mugoba ku kyalo ekimuliriza okumala emyezi 3 era ekyalo kyonna ne kikuba enduulu ti olw'okuba kyamaani musajja mwenkanya n'omwana wa mukwano gwa mugobye bakitegeera luvannyuma nnyo nga ebbanga liyiseewo ti omwana baali bamututte mu kisulo ti omwana tiyabonerezebwa kwegamba bintu bino ebyokubonereza byonna tulina okubeera abenkanya nga tusalira bannaffe emisango sibara RCC tweyanziza nnyo meya mugambe se bwebale kujja ne mukoddomi wange George Musi abagenyi baffe mwenna n'abalabi mbagaliza emikolo emirungi Mukama Katonda abankoomere